Katusabe omutukuvu Mukama Katonda lesoni eno tukoze bulungi nga bwe yawandiikibwa okuyamba abatume okutegeera bwe wayamba abatume okutegeera naffe tugenda twongera okutegeerako okusinga bwe twali tukutegeera bwe tukutegeera bwe bulamu obutaggwaawo bwe tukutegeera ge maanyi gaffe tulungamye n'olwaleero tubeeko ke tuyigeyo akalala mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Omuwandiisi yatuwadde olunyiri lw'okujjukira mu ky'okuyiga ky'olunaku olwaleero olwavudde mu Makko 8 olunyiriri lwa 34 n'ayita ebibiina n'abayigirizwa be n'abagamba nti omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka yeetikke omusaalaba gwe angoberere. Okuyigiriza abayigirizwa ekitundu ekisooka. Musumba mwatuno mwalabye mutya byakuyiga ki bye mwasinze okunokolayo wano? Bibiri. Mu nnyanja ya lesoni eno gye yatandikira yagamba ekitabo kya Makko kirimu ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka Makko afuba kutulaga Yesu yaani. Yesu byakola ne byayogera bifuba kumulaga bamutegeere yaani. Okuva ku ssula ey'omunaana n'akyusa essula ey'omunaana okutuusa lwebugwako alaga olugendo lwamuleeta kyali kati kiragibwa mu nsonga ki lwaki ali wano ali ku lugendo lumutuusa ku musaalaba Golgotha. Kakati mu bye yakolanga okulaga yaani kikimu ku bye yakolanga byamagero nga babitunulira bamanya nti ono yaani beebuuza. Olwaleero tugenda kuyigamu n'akalala. Teyakolanga byamagero okulaga yaani kyokka. Ebikolanga olw'obulungi baabo baabikolera okubawonya obulumi n'ennaku n'okubalezaako ku bigenda okujja eby'omu maaso. Naye mu wiiki eno ebyamagero ebimu nabyo bigenda kufuuka lesoni ng'enkola gy'abikolamu naye erina kyeyigiriza era katandikiraawo. Essula 8 olunyiri lwa 22 paka 25. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka e Betusayida. Abantu abamu ne baleeta muzibe awali Yesu ne bamwegayirira amukwateko. Yesu n'akwata omuzibe ku mukono n'amuggya mu kabuga ako. Bwe yamala okufujja amalusu ku maaso ga muzibe n'okugakwatako n'amubuuza nti, oliko ky'olaba? Muzibe n'alabamu katono n'agamba nti, ndaba abantu abatambula wabula bandabikira ng'emiti. Yesu n'ayongera okumukwata ku maaso ne gazibukira ddala n'alaba bulungi buli kintu. Yesu n'agamba n'alaba bulungi buli kintu. Nkomye ku lwa 25. Tuze tulaba nti Yesu nga bwe tuyize kuva mu ssula esooka paka ey'omunaana ajja akola ebyamagero. Naye ekyanjawulo ki ekiri ku kyamagero kino Yesu Kristo kyakola? Tandike ne mukyala Kabiita. Eri gye twavudde bwe baleeta akonzibye taki yali emu. Abalwadde abalala bonna bazaawonya nga bakwatako omulundi gumu. Naye ono okuwonyezebwa kwe kubadde kwa mitendera ogusooka n'ogwokubiri. Niyanziza Nsumba Kembo amaanyi gaali gamuweddemu ng'asooka kukyajinga. Lwaki ekyamagero kino akwata kalundi 2?
Benilesoni kyamagero kyakuzibula maaso ogusooka yakwatako namugamba olaba ki waliwo ekyamagero ekyaliwo nga tanaba kumukwatako nga n'emiti tagiraba awo yabuulizi nti eriyo emiti naye olukwatako olwasooka n'alaba emiti egitambula bw'amala n'akwatako ogwokubiri n'alabira ddala bw'ogeraageranya n'ekyali ayigiriza abayigirizwa be kasookedde abatandikako yaani ayana kubabuuza bampitani mwe mumpita mutya nga bamutegeera nga babitegeera kiyenzeyenze ng'alaba emiti egitambula naye essaawa etuuse balabire ddala ekitegeeza okuzibuka amaaso tekijja mulundi gumu tutegeera mpola naye sebo nze ke nasoose okulaba nti yamukwata ku mukono n'amugya mu kibuga lwaki kyamagero ekikolera bweru bbali eri si wano mu tawuni mu lujjudde tuzze tuyiga Musumba nti ebyamagero bya Yesu Kristo biriko ekigendeerwa kyakulokola si religious show si kola show nti mujje mukuŋŋaane mbalageko talina kyakakasa kukakasa bano nti mujje mukuŋŋaane mbalageko wabula nga bwe tugambye nti ebyamagero bye agenderera kuyigiriza nga bwe tugambye okukwatako mirundi ebiri alina kyayigiriza naye yali akikolera muzibe ono yali teyeetaaga bakola kubeera na show bantu bakuŋŋaane yali alina kyayigiriza essebo okwongerezaako katono ku Musumba kyagambye nti bano abayigirizwa ebbanga lye baamala ne Yesu baali bakyala bange nti nga tebalaba bulungi naye ate bwe yali tannajja kubasisinkana baalinga muzibe ono nga tebalina kye bakola ki kyebalaba sebo kizeemu nti Yesu takola byamagero byakuddazolinga era bali bye bamusaba namuga nti wayi tukolereyo akabonero yakamala obaliisa emigaati n'ebikapu bifisi ne bamuga nti tukolereyo akanatukakasa nti yeggwe tukukkirize aga nti abantu bomulembe nti mugenda kukafunaako sikolayo bwa mu luzungu bakiyita ddazo okusamaaliriza tusabe batusomere n'olwabiri-mu-omukaaga bwe tubadde wennyini. Yesu n'agamba eyali muzibe nti genda ewammwe n'eri mu kabuga toddayo. Amaze omuwonya n'amugamba toddayo mu kibuga genda bugenzi wammwe. Tamuganye kugamba beewaabwe nti munnaye Yesu Kristo yakoze eki yamponyeza kirizibwa naye kye twagala okujjayo nti lesoni kyenkulu eziri mu kitundu kino kye tuva okuyiga mukyala Kabiito nti bwamugaana okuddayo eri mu kabuga jjukira n'okumuwonya asooka kumugjayo mu kabuga kati bw'amala okumuwonya amugamba kugenda mu maaso kye nalabye nti mu lugendo lw'ebyomwoyo in a spiritual journey twewale nnyo okudda emabega kubanga kuyinza okutukozesa ensobi oba oli awo ne tuddamu ne tuba bazibe so nga ate waliwo we tutuuka ng'olinga anyumunguseemu nti okudda emabega kuno kuyinza okuba okw'obulabe pozi n'akalala ke twerabidde okunooti nga wali emikwano gy'ono muzibe egyamukulemberamu okumuleetera eri Yesu nagyo gyalina okukkiriza. Nzike naizemu ffe tuli tutya ab'omulembe guno agafa amaaso gazibukira ddala tulabira ddala bulungi oba lesoni eri mu kyamagero kiina ffe tukwatako zana okuba n'emiti tetugiraba mu kubikkulirwa
Ekkanisa ekiikirira omulembe gwaffe mukubikwesula 3 olunyiriri olw'ekumi n'emmeka 8 ekkanisa ya Lawodikiya Yesu agiwa amagezi batusomereyo olw'ekumi n'omunaana essula ey'okusatu. Nkuweerera amagezi okugula gyendi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru olyoke oyambale, era n'ensonyi ez'obwererezo zireme okulabika, n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Ekkanisa yaffe ffe tuli mu kkanisa ya Lawodikiya, naye atuwa amagezi tugule eddagala ery'okusiiga ku maaso. Kiki kye tulaba ffe ab'omulembe guno? Tulina enjiri ya Makko, eya Matayo, eya Luka, eya Yokaana, kubikkulirwa Bayibuli yonna eri complete. Kiki ate kiki ekibulayo kye tutalaba? Ndaba nti obunafu bwaffe oluusi tetubulaba. Era kyannyonnyola tusomere okuva ku nnyiriri 15. Manyi ebikolwa byo nga tonnyogoga so tobuguma, wakiri obenga onnyogoga obenga obuguma, bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize so tonnyogoga so tobuguma. Sokolindekawo tannyogoga so tabuguma, naye yakimanyi akiraba yalaba ki? Amanyi nti yayokya. Bebuuza abakristaayo abayimiridde obulungi ng'awanika, yeetaaga eddagala ku maaso, genda mu maaso. Ndi kusesema mu kamwa kange, kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde, so siriiko kye nneetaaga. So tomanyi ng'oli munaku ggwe, asaasirwa era omwavu, omuzibe w'amaaso era ali obwereere. Nkuweera amagezi okugula gyendi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru olyoke oyambale, era n'ensonyi z'obwerere bwo zireme okulabika, n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Bw'osanga omuntu akunnumba obwereere mu kibuga n'omugamba nti oli bwereere n'akayana, nze siri bwereere, nze nyambadde okamala, abeera ki? Abamuzibe w'amaaso tubayita balaluse. Mulalu Yesu abantu bayogerako mu kkanisa eno bali bwereere naye tebamanyi, tebakiraba, era nga yala okubasitulako olutalo mugambe nti oli bwereere, oli naked. Kyayogerako akitegeera, kyaba atuwa amagezi naffe ab'omulembe guno. Tukyetaaga okuzibulwa nga bali bwe baali, okutegeera embeera yaffe mwe tuli. Tweyongeddeyo mu Makko essula 8 onyirwa 27 n'olwa 28. Awo Yesu n'agenda n'abayigirizwa be mu bubuga obw'omu kitundu ekiyitibwa Kayisaliya ekya Filipo. Bwe baali nga batambula, n'abuuza abayigirizwa be nti, abantu bwe baba banjogerako bampita ani? Ne bamutegeeza nti abamu bakuyita Yowanne omubatiza, abalala bagamba nti gwe Eriya, ate abalala nti oli omu ku balanzi.
waliwo options ze balistinze Yesu bw'abuuza nti abantu bampita batya. Ebazoogera Yokaana Omubatiza, Eliya. Mu bufunze kiki kye batege abantu kiki kye bamanyi ku Yesu okuteeka omuteeka mu ttuluba eryo mukyala Kabiru. Bamulabanga bali bannabbi abalala be bazze balabako be baawulirako be baasomako. Kyekyo naye twagala tusome olw'abiri akatundu akasookera ddala. Yesu abuuza ekibuuzo ekikulu ennyo era twagala twebuuze kiki kyanoonya. Awo n'ababuuza nti naye mmwe mumpitaani? Yesu okubuuza ekibuuzo ekyo kiki kyanoonya. Bali ye mbawulidde bwe bampita. Naye mmwe mumpita mutya, mumpitaani? Tansena Brian anoonya okulaba oba abantu babadde atambula nabo kaakati bamutegeera oba bategedde ye yaani mu bulamu bwabwe. Oba balaba biti Musumba ekitegeeza nti bali kyebalaba kyebalowooza tekimumatiza. Mwabandi okumpi nammwe mundabanga bali nammwe mundabanga miti egitambula ayagala amanyire eddala bwe batuuse mukyabadde afuba kasokedde ajja okubabikkulira mu byakola ne mu byayigiriza. kyakabiita okwongerezaako katono nti anoonya kuba ekimuleeta mukwano nakwongera kunyweza nkolagana wakati waffe naye ebbanga lyentambudde nammwe enkolagana gyenzize nzimba enywedde kuba bw'eba enywedde senga nze bambuuza nti Yesu omumanyiiko ki okusinziira ku experience yange naye nina ebyange ne kuteesa alina ebibye. So mu kubabuuza ayagala kumanya nti balina personal knowledge kuba ffenna bw'atusinkana buli omu aba alina kyakola ki kyamwogerako. Ekyokubiri balina conviction ku ye yaani bamativu okusinziira ku ebyo bye balabyeko bwe batambudde naye bamativu. Are they convicted nti ddala yonaani? Then n'ekirala balina commitment balina okwewaayo okwo. Can they confess who he is? Nga boga nti wabaawo awakana bwengoggumiza ddala nti yaani yooyo. Then bwe babeera challenged balina obuvumu. Are they confident of who he is? Neyanziza ekibuuzo kino nze ndaba kyalinamu akakodyo ako bana bayigiriza okwetunulamu okukakasiza ddala nti kituufu omusajja tetumutegeera. Kubanga ne bwembeera nze nenzija nenkubuuza naye oli mukwano gwange otambula nange buli kase naye ontegeera otandika okwekubyamu buki obufaananyi naye omuntu ono mukwano gwange kati n'otandika okujjukira mwasisinkana mutya biki bye muzze mukola. Yali abatadde ku test okutandika okutegeera nti bali be mulimu mumanyi bubabanyi bulungi era amawulire mugajja wano ne mugabatwalira era bwe mbabuuzizza mumanyi ne bwe bakola ki ne bwe bakoma mmwe kye mumanyiko kye balina okukola batya okumanya mmwe mumanyi. Ekyamazima balina okwekebera. Nze ndaba waawe ekibuuzo kyali kyakwekebera bo abayigirizwa. Katulabe engeri gye baddamu. Petero n'amuddamu nti gwe Kristo. Personal gye mwogeddeko ntuufu oba si ntuufu? Ye Kristo? Ddala kituufu ye Kristo. Naye twagala okwebuuza abayigiriza baali 12. Naye lwaki Petero wano yekka yaddamu? Kubanga tujja laba enfunda nnyingi nga Yesu bw'abuuza ekibuuzo Petero
yasooka okuyingirawo kantandike ne Musumba tusooke tunyonyoleka Kristo kali kikulu kye kyali mu kugamba nti ye Kristo alina knowledge. Kristo mu Luyonaani Christos nefukibwako amafuta mu Lwebbulaniya ye Mesaya. Petero kyagamba nti gwe Mesaya eyasuubizibwa okuva mu kitabo kya lubereberye ye gwe. Akati omubuuziza ku kya Petero lwaki Petero Petero alina engeri ze alabika ndowooza ye asooka kwogera ekimujjidde n'alowooza luvannyuma naye ku luno yayogera kituufu kirabika kikola kye kubanga waliwo engeri ze tulabako zayogera amangu bajja kunkwata abanjire nti abo mpozi bano bebajja okudduka nze sijja kudduka nze nja kufa naawe ne bajja ne bamukwata bane ne baguma nti Petero yasuubiza nti mutanda waaligwa bagenda okulaba Petero alina engeri ze tweyanzizamu naye n'abengeri eyo Katonda abakozesa nayogedde mazima naye yafukibwako amafuta knowledge agirina mukyala Kabiira yatuwadde ebigambo ebiwerako knowledge, conviction, commitment obana byabirina tojja labeyo maaso bamu ebiri kale naye nga bwe tugambye nti ekisooka ekikulu akirina personal knowledge nti ye Kristo ye Masiya anointed one awo bonero ne tumuwa bonna 10 naye nga bwe tugambye nti bw'omala okitegeera Yesu Kristo ye personal savior ye Masiya tekikomaawo there is a cost kye twalabye ku Mande nti waliwo omuwendo ogusasulibwa era nja kusaba tutandikire Mark essula 8 onyo olwasa tumolumu tusooke tusome olwasa tumolumu olwo. Awo Yesu n'atandika okubayigiriza nti omwana w'omuntu ateekwa okubonaabona ennyo n'okwegaanibwa abantu abakulu mu ggwanga ne bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka era alittibwa naye nga wayiseewo ennaku 3 alizuukira. Soka tukomaawo Yesu ayogerera mu Bayudaaya byayogera bipya kubanga kyemmanyi baabiwulirako nga bemugambye baabiwulirako wa kubanga ayinza okubanga ayogera bipya gye bali mukyala Kabiira baabiwulirako bwe tusoma Bayibuli mu bitabo ebyenjawulo naye tuyinza okunokolayo Isaaya 53 tusomeyo kusuula ku lunyiriri olwokuna nti mazima yeetikka obuyinike bwaffe era yasitula ennaku yaffe naye ffe twalowooza nti okubonaabona kwe kwali kibonerezo Katonda kyamuwadde. Kyokka yateekebwako ebiwundu lwa kusobya kwaffe, yabonyaabonyezebwa lwa bibi byaffe, yabonerezebwa ffe tufune emirembe. Emiggo gye yakubibwa gye gituwa obulamu. kitegeeza byayogera si bipya era ndowooza ekibimwogeza omuntu ategedde kiri Petero kye yategeera Masiya nti ye Kristo n'amanya nti yasoma Isaaya nga eyogera ku Kristo na bino byenziramu ateeka okubanga abimanya. Tugende ku lwasa 2 wali bwe tugambye nti Petero personal knowledge agirina era obubonero ne tumuwa 10
naye katudde wano kwa 32 Roka. Awo Petero nazza Yesu ku mbali n'amunenya. Ono yoli gwe tugambya alina personal knowledge. Musumba Petero obuvumu abujjawa kuba mu luzungu bagambye rebuke. Kiki ekiretera Petero gwe tugambye eri nti ategedde Masiya, gwe tusuubira nti amanyi Masiya, ate wano amuzize bali n'amugamba tekisoboka? Teyakyogera mu ngeri yakyogera mu ngeri gy'okwata akavubuka k'okozesebwa. Nakagandi Mukama akubeere abyogero bitegeera. Mukama akubeere. Naye ndowooza lesoni enkulu kansokere na ku lesoni gyenjigawaawo. Petero ekimwogeza bino Masiya gwe yayogeddeko nti ye gwe ye Masiya gwe Kristo. Kifaananyi kirala nnyo ku kyono kyawa gwayogerako. Oli gwayogerako political liberator agenda kwonunula kuva maki mu Balumi. Ate ono ayogera ku kufa. Anaatunulula atya nga afudde. N'olwekyo ndowooza saddaaka esookera ddala nga onoobeera omuyigiriza wa Yesu. Kuko tukiyite ki kwejjako kwegaana. Let go of the preconceived ideas. Let go of the preconceived ideas. Endowooza gyo entegera gy'otegeeramu ebintu gy'omazeemu emyaka gy'osuubira gy'opulaningira eyakulesa amaato eyakulesa obutimba bwo eyakulesa amaka kati mwaka gugenda mwaka mulamba olebera na musajja wuuno wano entegera ebwo okitegeera nti ono si bwakitegeera gite. Petero teyasobola kukita. Yalabanga ono mukyamu nnyo n'amugwa malaka nga ndi Mukama akubeere. Tetwale kabiri byonna oli ofe tulifune. Kyala kabiri. Sabiti ewedde twayiga ku bulombolombo abafalisaayo bwe baalinga batambuliramu era ne tumanya nti n'ensonga lwaki baali babukaka abantu abo be bakulembera olw'okuba bwabaweesa influence ate nga balina n'engeri gye babukola ki gye babufunamu. Kati Petero ono okuzza Yesu emabega amugambye nti kale bba alinga amugamba nti ettutumu lye tufunye nga tutambula naawe oba oli awo senga ofuuka Mezaya waffe nga bwe tulowooza tuyinza n'okuba twegabidde eddaaga ffe tulina agafa mwe tweraba ate oyogera ku kufa kati olwo ffe tudde ku ki? Katulabe engeri Yesu Kristo. Tulabe Petero engeri gy'akuttemu Yesu Kristo. Katulabe ne Yesu Kristo engeri gy'addamu Petero. Sebo nja kubuuzaawo ekibuuzaawo nga sinakyerebera bwe tunakituukako. Luli twanenya abali mu tradition ne tulokomerera ddala ne Petero ali mu tradition. Njawulo ki wakati wa Petero ali ku tradition emukwasa ne ku mukama we n'amuzita ku bbali n'amunenya nabali abanenya nti lwaki mulya nga temanaabye mu ngalo nga tradition zaffe we ziri. Njawulo ki bona bali mu tradition ndoza baba tunaki kabasoke basome Musumba olwasatu mesa kale satu. Kyokka Yesu bwe yakyuka n'atunula emabega n'alaba abayigirizwa be abalala n'akangukira Petero nti va mu maaso oli sitaani ebya Katonda si by'ofaako wabula ofa ku by'abantu. Musumba ekibuzo ky'adabooza bwe mba nkitegedde nti abafalisaayo bali mu traditions. Naye tetulabako Yesu agamba nti mwe basitaani mwe mugende
ne Petero wano tugambye ali mu traditions ayina endowooza ye ku Yesu Kristo, naye Yesu Kristo amugambye genda gwe Sitaani. Njawulo ki wakati w'abali ne Petero? Nsombe ekibuzo si bwe kibadde kyongereko. Bali mu tradition ne bali bweru. Tebali mu saako. Ayo naali mu saako. Ono ali munda mu saako naye ali mu tradition. Tusaana okumukwasa mukama we mbulago. Waliwo tradition ezigumiikirizikako. Njawulo ki wakati wa Petero ali mu tradition n'abali ebweru? Mba nkitegedde nnyinza kukiddamu bwe nti Abafalisaayo n'abawandiisi obuzibu bwabwe bwali ku bintu bye beegunjizaawo oba bye baayongerako ku mateeka, era nga olukuubagano lwabwe luli lwa nsonga ezo okubanga ebyo bye baagunjaawo tebabirabaawo. Naye kaakati Petero ekituuka n'okumuyisa Sitaani, ate ye ali mu plan of salvation gy'akola ki? Gy'azannyiramu. Awo ne Yesu n'alabira ddala ali ku lusegere, naye ate n'enteekateeka ey'obulokozi ate gy'alinga ayingiramu, kubanga nga bwe twagambye preconceived idea yatunuulira Masiya nga yagenda omutuusa mu kifo kiri kyabadde aluubirira ekipolitical in nature, nti Abaruumi bavuddewo, nze atereera wano kumpi ne kabaka, naye ng'ate enteekateeka ya Mukama ya bulokozi, ate ng'ono alinga gy'ayagala okukola ki? Okukontana nayo. Kituufu nnyo. Kanyongereko nange. Bali bweru. Beetadde mu mbeera ekalubiriza ne Katonda okubatuukako. Petero mbwa tradition bwe akkiriza abeere mu mbeera eneemusomesa, agende nga asooka alaba emiti. Musajja tunaye tabiraba bulungi byonna, naye yeetadde mu mbeera ejja okumusobozesa okuzibuka. Naye bali balaba ebyamagero Petero byalaba nabo bye balaba. Naye Petero kano ke yakola n'agenze kambeere wano kumpi, abiraba bimutuusiza n'okugamba nti ono ye Masiya. Bali tebanaba kukituukako, era kabe kasinga bamu baafiirayo. Weteeke mu mbeera ey'okuyiga, be a bit open minded. Yes. Tukakanyala nnyo kiyitiridde. Nsumba nga twagala ogazyamu, twagala kwebuza ekibuuzo nti Petero ne Sitaani wano wa Yesu Kristo wagamba denywanga Sitaani, what do they have in common? Kiki kye bafaanaganya? Yesu watuukira okugamba Petero nti denyuma wange Sitaani. Kibafaananya? Yes. Kibafaananya kiri mu Makko 9:7. Kaba tusomereyo ku Musumba. Awo ekire ne kijja. Ekire ku lusozi olw'okufuusibwa. Ekire ne kijja ne kibabikka n'ekisiikirize kyakyo, era eddoboozi ne lyogera nti mu kire ekyo nti ono ye mwana wange omwagalwa, mumuwulirize. Then a loud voice appeared and enveloped them. Then a cloud appeared and enveloped them, and a voice came from the cloud. This is my son, whom I love. Listen to him. Tebafaananya Sitaani ne gaddemoni ge n'agazimu ge Yesu bamumanyi nti Masiya. Be basooka ne ba Petero okumumanya, kubanga emizimu buli gyalabanga ku Yesu nga gyemuga nti ono ye mwana wa Katonda azze tuzikiriza. Sitaani takirinako ene question mark okukimanya nti Yesu Kristo mwana wa Katonda. Akimanyi kuba ne mu ggulu. Ne Petero bw'atyo. Yes.
naye sitaani bwamala okukimanya tawuliriza Yesu, tamuwulira, tamugondera, tamulinaamu conviction, amulinako personal knowledge nti yono naye temulokola, tamulinako commitment. Nga mukyala Kabiito bwe bituwadde tasobola kumukonfesinga nti ono ye mulokozi wange. Peetero naye yabadde mutuufu beyaga nti ono yaani ye Kristo, oba ye Kristo. Kakati atandise okunyonyola mwana w'omuntu bagenda kumukwata bamuyiganye bamukoleki byonna ng'obimanya ate Kristo byalina okukola wabiikako n'omugwa mu bulago oba tomuwuliriza oba tomugondedde ofaananidde ddala ne sitaani oli kabisa. Kyaba mugamba nti eno enkola ya sitaani mba maaso. Ensonga endala gundi Brian yaginyonyodde, ekintu Peetero kye yeesimbako okugaana Yesu y'ensonga bw'ogijja ku Yesu kiki kyolekawo? ate waliwo. What do you leave behind? Nothing. Ensonga eno tekoma ku nsi kuno, ensonga eno ezingiramu eggulu. Okufa kwa Yesu Kristo ku musalaba bw'anaawangula kulina byekugenda okutereeza mu ggulu, tekoma ku ggulu kwokka ne ku nsi ez'emirembe n'emirembe. Ekibi tekigenda kuddayo kudda mu nsi muno olwekyo Yesu Kristo kye yakola ku nsi kuno. Ekintu ekinene kyenkanidde awo mu maaso g'eggulu, mu maaso ga Katonda, ekirintinye eggulu lyonna ne bamalayika bonna, Peetero kye yeesimbyeko tekisooka, tekijja kubaawo. According to who? According to who are you afraid? Katuddeyo Mark Sura 8 tusoma 3 paka 38. Awo Yesu n'ayita ekibiina ky'abantu n'abayigirizwa be ne bajja waali, n'abagamba nti buli muntu ayagala okuba omugoberezi wange ateekwa okwefeebya ne yeetikka omusaalaba gwe n'angoberera. Buli eyeemalira ku bulamu bwe alibufiirwa, naye buli afiirwa obulamu bwe ku lwange n'olw'amawulire amalungi alibulokola. Kale omuntu kimugasa ki okufuna obugagga bwonna obw'oku nsi ate n'afiirwa obulamu bwe? Tewali kintu na kimu muntu kyayinza kuwaayo okuzzaawo obulamu bwe. Buli akwatirwa nze n'ebigambo byange ensonyi mu bantu ab'omulembe guno abava ku Katonda era ababbi, n'omwana w'omuntu alimukwatira ensonyi lw'alijjira mu kitiibwa kya kitaawe ng'ali ne bamalayika abatuukirivu. Tuyanziza briefly Yesu kiki kyatuyigiriza wano mu nnyiririzi n'ennya ze tusomye Mukyala Kabiito? Atuyigiriza muwendo ogw'obuyigirizwa, the cost of discipleship, nti tosobola kumugoberera nga tolina bye weerekereza. Tokoze sacrifice. Yes, sir. Sumba. Sacrifice eno si nyangu, tekijja mangu nnyo. Yesu byayagala tumufaanane, ye byamutuusa kufa ku musaalaba okusobola okubifuna. Bw'atusanga nga naffe tuli mu byaffe nga Peetero bw'ali mu bibye eby'okuba Abaruumi baveewo bali obukulu,
Petero tasobola kugamba bugambi nti kale mbivuddeko. Okubivaako n'agondera Yesu kyagamba n'okukola Yesu kyayagala kiringa kufa ku musalaba. Kyava mugamba yeetika omusalaba gwe yeekomerere kuli buli lwebatuuka buli byeyeetaaga byeyegomba byayagala bwe bikontana ne Yesu byayagala. Ekya Yesu okulama ne kisigalawo ekigobererwa. Ekya Petero kirina kufa kifiirawa omusalaba gwekyo. Teweetika gwa mulala weetika gugwo. Naye si byangu. Tweyanziza Musumba. Tugenze ku kitundu kya Tuesday. Mako essula 9 tugenda sooka tutandikire ku Lwokubiri paka ku Lwomunaana. Ennaku 6 bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yowaana bokka. N'abakulembera ne balinnya ku lusozi oluwanvu. Awo endabika ye n'efuuka nga balaba. Ebyambalo bye ne bimasaamasa ne bitukula nnyo nga tewali mwozi n'omu ku nsi eyandisobodde bitukuza okwenkanaawo. N'olwokuna olwo ne balaba Eriya ne Musa nga boogera ne Yesu. Awo Peetero n'agamba Yesu nti, Mukama waffe, kirungi okuba nga tuli wano. Leka tuzimbewo ensiisira 3. Emu yiyo, ey'okubiri ya Musa, n'ey'okusatu ye Eriya. Peetero yagamba bw'atyo nga eby'okwogera bimubuze kubanga ye ne banne baali batidde nnyo. Awo ekire ne kijja ne kibabikka n'ekisiikirize kyakyo era ne kibabikka n'ekisiikirize kyakyo. Era eddoboozi ne lyogera mu kire ekyo nti, ono ye mwana wange omwagalwa, mumuwulirize. Olwomunaana. Ate amangu ago bwe beebunguluza amaaso ne batalaba muntu mulala ali nabo wabula Yesu yekka. Yanziza katandike ne Musumba Kakembo. Kiki ekikuimpressinga? Kiki kyolabawo wano kutandikira ddala ku Yesu Kristo ono mu kwambuka ku lusozi? Akatono akasooka yasinziira ku kyokulondamu abasatu. Kibuuzo Babasuula nusu. Yalondamu basatu. Era kyakola kitya abasigadde? omwenda. Era bano bwe balonzemu abasatu kyabakolako kitya muli munda okulaba nga omukulu bo bagambye ogenda naye tugende naye fe abasatu. Era bakulaba nga eriyo owookuna ajasiisiina ngolo ono oli omu ku ffe akuyiseeko ne bagenda. Okufuukibwa kuno Yesu yali agoberera ki? Yali atajetinga baani? Era lwaki? Kinkolako impression. Njala Kabita atandikira awo. Nze nange impression gyenfuna wano nti Yesu ono oba wakusaasira kungi. Kuba Peetero gwe tulabyeko waliwo ne waatuuse namugamba nti dde ennyuma wange Sitaani. Ate y'omu ku baayise okugenda naye wa ku lusozi nti wakisa wadde amanyi obunafu bwaffe senga tuba tumuleddeko ye mweterevu okugolola ezo ensobi zaffe. Peetero ono yalina obunafu bwe naye yasigala akoze eki? Amwekutteko. N'ekirala lwaki alondamu bano abasatu? Ndowooza bo bafuna first hand information wali ne basooka ne bagissa mu bannaabwe bano omwenda. Bwe ndowooza
nti abaala bibadde bwe biti ng'obuweereza buyinza okwanguwako. Nange Musumba ndowooza okulondamu kano ye yalina ekigendererwa kyesitasobola kumanya nze nga Ssebadduka. Naye kyendabyewo nti wa mukwano talina ntondo. Yali badde agamba gwe Peetero ebyange obiwakanya sigala naye laba naye yamutwala ekitegeeza Yesu Kristo talina ntondo. Nze nkitunuulira mu characteristic yani oba mu kikula ky'abantu ndowooza nabo yakitunuulira. N'alaba ono naddala kati nze ntunuulira nange Peetero nti ono ayinza okubyanguya okubitambuza. Bwe naatwala ono kijja kunyanguyira oba kyakutte kituufu ayakirawo agenda n'akolerawo. Kati amutwala nze ndowooza yange nti amutwala olw'okubanga alaba nti ono bw'anaabitegeera n'abinyiikira n'abitegeera bulungi ajja kwanguwa okubintuusiza n'ewalala wangi. Pozi n'ekirala mu mboozi mu byawandiikibwa Brian byasomye tulabye nga waliyo Eriya ne Musa. Bwe twali tuyiga eri mu lutalo olunene twalaba nti mu biseera eby'okudda kwa Kristo abafu abaafiira mu Kristo be balisooka okukola ki? Okuzuukira. So n'abo abalisangibwa nga balamu balifuusibwa. Kati we tulaba Eriya kuba ye tumanyi nti yagenda mu ki? Mulamu yafuusibwa bufuusibwa n'aba ng'akiikiridde abo abalisangibwa nga baki? Nga balamu. Then ne Musa abo abafu abaafiira mu Mukama waffe. Bamanya batya? Peetero balina ebifaananyi bya Musa ne Eriya. Tebamanya naye oba kiri mu Luka bw'ayogera ku mboozi gye baanyumya ne Yesu Kristo. Ndowooza nkubamu akafaananyi kubanga saddaaka Yesu Kristo yali tannagiwaayo kubanga bwe twayiga mu Baruumi 3 nti saddaaka ya Yesu Kristo yali yakulokola bibi byabo ebyakolebwa in the past, ebikolebwa present n'ebya future. Ng'okufa kwe kuno kulina okusasula omutango gw'onde ebbanja lyonna n'eryaba Musa Eriya so nga tugambe mu ggulu baaliyo on probation. Kati nkubamu akafaananyi bajja bamugamba nti Mukama waffe tokivaamu, Mukama waffe tokivaamu eno tewakola ki tewaviika. Ndowooza mu interaction eno bano baawulira kubanga Peetero bw'atuukira ogamba tukolewo ensiisira Peetero yali awulidde. Kabe kasinga nga ne Yesu Kristo yayogera nabo Eriya oba Musa n'ayogera nabo. So nze bwe ndowooza nti baawulira emboozi. Olunyiriri lwe twasoose okubuuka tuddeyo ku mwendeemu. Awo Yesu n'ayongera okubagamba nti mazima mbagamba nti abamu ku bantu abali wano balifa bamaze okulaba ng'obwakabaka bwa Katonda buzze n'amaanyi. Kiki kye yali ategereza ddala? Kubanga okiteeka mu mbeera eza bulijjo abayigiriza bano 12 oba waliwo n'abalala. Bwe tubanga ekitiibwa kyayogerako kwe kudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri baafa Yesu tannakomawo naye bo baafa. Naye mu context gye tusomeddemu kiki Yesu Kristo kye yali ategereza ddala? Tandike Mukyala Kabiito. Bw'alondobamu bano abasatu Yokaana ne Peter ne James ne Jacob ne Yakobo. James. Yes. N'agenda nabo ku lusozi. Mweri mu description bagambye nti ebyambalo nga byeru nga teri mwoza ayinza kukola ki? Kwoza kutukuza kwenkanaawo. So bana abasatu ekitiibwa ekyo bakikola ki? Bakirozaako. Ate bwe tuba tuyigako mu byenkomerero ebiri baawo nga bwe ngambye wali emabega nti abafu abafiira mu Kristo balizuukira. So n'abo abalisangibwa nga balamu balifuusibwa. So ndowooza kyekitiibwa ekyo ekyogerwako bano abasatu kye bagenda okulegako mu nnyiriri eziddako nga tebannafa. N'olwekyo ekimu ku bigendererwa bya Yesu
kwongera kwebikula. Petero wanja tudde nogamba nti yenze niwalabye miti the real me ekimuvu kyekino. Petero nakirabako era tekyamuva mu mutwe, era ajja kuwandiika ebbaluwa gye bujja agambe nti tetwagoberera ngero z'Abakayima. Ekintu kye twogerako twakirabako nagano kyayongera okunyweza okukkiriza kwe nekigenda nga kyekimu ku bintu ebyambikkulira okutegeera Mukama waffe nekiyamba obuweereza. Okay, neyanziza nnyo ssebo. Lwaki balonda bano abasatu? Nze ndowooza nti Kristo yali amaze okwetegereza abantu bano nti bali close kukumutegeera, n'ayongera okubakakasa nti ddala era abo be yali ayogerako abagenda okola kyenatunuuliddemu nalabye nti Eriya ne Musa tebaava mu ggulu wabula eggulu lyakka, ekitegeeza ne bano baamala nga bali nabo mu ggulu mwennyini beetegereza balaba ne bagamba yes. Kakati muggulu eggulu ate naye kakati Kristo amaze okonectinga neeri ne Musa wuuyo amulabakaawo ate wano tuvaawo. Wano tetuvaawo, tetulina we tulaga. So Kristo awo kye yali ayogerako abo bano yabakenga nga bajja kuba bakulembeze ate era bugwali. Petero yesookera ddala okukulembera ku kkanisa. Yakobo n'abeera president wa General Conference. Nene edda si Yakobo oyo. Yohana n'akola omulimu munene nnyo okusinga bonna. Kale katumulekere eddembe lye amanyi bw'alonda abantu. 9-13 Mark essula 9:9-13. Awe baali baserengeta okuva ku lusozi, Yesu n'abakuutira nti kyemulabye temukibuulirako muntu mulala okutuusa Omwana w'Omuntu lw'alimala okuzuukira. Era nabo ne bagondera kyabagambye, wabula ne beebuuzaganya nti ategeezezza ki bw'ayogedde ku kuzuukira. Awo ne bamubuuza nti lwaki abannyonnyozi b'amateeka bagamba nti Eriya ye ateekwa okusooka okujja? Yesu n'addamu nti kituufu, Eriya ye ateekwa okusooka okujja atereeze byonna. Wabula lwaki kyawandiikibwa nti Omwana w'Omuntu ateekwa okubonyaabonyezebwa ennyo era n'okunyoomebwa? Naye mbagamba nti Eriya yajja dda era abantu bamukolako byonna bye baayagala nga ebyawandiikibwa bwe byamwogerako. Neyanziza Yesu abagambye tebagambako omuntu yenna kutuusa Omwana w'Omuntu ng'amaze okuzuukira mu bafu. Naye ne batakitegeera. Lwaki tebakitegeera ekyokuzuukira kuno n'okufa? Tusumba lwaki kibazibuwalidde otegeera? Bakyalaba miti balina galubindi mwe balabira Mesaaya mulokozi azze okubajja mu Baruumi. Konsepti y'ekibi n'obubi tebagirina. Kakati wali we balabira okufa kuno tekuli relevant, n'okuzuukira tebiri relevant. Balwawo nnyo okubiyingiza. Pola nnyo. Twagala tukkiriireko nga bavuddeyo ku lusozi tulabe be baalese eno omwenda kiki ekigenda mu maaso. Naye yesebo
tebabitegeera naye bayigirizwa be bayigirizwa osobola okuba omuyigirizwa we ng'ebintu ebimu tobitegeera kituufu nolwekyo tetulokolwa amount of knowledge byonaamanyi bingi alina wali ku lusegere wa Yesu tulokolwa commitment conviction confession mukyala kabiru yatudde 14 paka 18. awo Yesu n'abayigirizwa be abasatu bwe baava ku lusozi ne basanga ekibiina ky'abantu kinene nga kyetoolodde abayigirizwa be abalala era ng'abannyonnyozi b'amateeka bawakana nabo. Abantu bonna bwe baalaba Yesu amangu ago ne bajjula essanyu ne badduka okugenda gy'ali ne bamwaniriza. Awo ye n'abuuza abayigirizwa be nti kiki kye muwakana nabo? Omu ku bantu abangi abaaliwo n'addamu nti muyigirizwa, nakuleetedde mutabani wange aliko omwoyo omubi ogumugaana okwogera. Buli lwe gumukwata gumukuba ebigwo n'abimba ejjovu n'aluma amannyo era n'alambaala. Nasabye abayigirizwa abo okumugobako ne balemwa. Yesu n'abaddamu nti, bantu mmwe ab'omulembe guno ogutalina kukkiriza, ndimala nammwe kiseera kyenkana wa nga mbagumiikiriza? Omulenzi mumundeetere. Awo ne bamumuleetera. Omwoyo omubi bwe gwalaba Yesu amangu ago ne gujumiza omulenzi n'agwa wansi ne yeevulungula nga bw'abimba ejjovu. Yesu n'abuuza kitaawe w'omulenzi nti, amaze ebbanga ki ng'akwatiddwa omwoyo guno omubi? Ye n'addamu nti, okuviira ddala mu buto, era emirundi mingi gumusuula mu muliro oba mu mazzi gumutte. Naye tukwatirwe ekisa, otuyambe singa osobola. Yesu n'addamu nti, ogambye nti singa nsobola? Manya nti byonna bisoboka omuntu bw'aba n'okukkiriza. Amangu ago kitaawe w'omulenzi n'addamu n'eddoboozi ery'omwanguka nti, nzikiriza, wabula nnyamba ssebo, okukkiriza kwange kuggwemu okubuusabuusa. Yesu bwe yalaba abantu tulabyewo ebintu nga bisatu. Ekisooka, bano bwe bagenda ku lusozi, bano abaasigalawo omwenda baabaleetera omwana aliko dayimooni. Naye nga twasomako mu Makko 6:13 awo nti Yesu Kristo yatuma abayigiriza bano ne bagenda ku mulimu ne bagoba zi dayimooni ne bawonya abantu abafaanagana ng'ono gwe baleese. Naye ekibuuzo ekisooka, lwaki ono balemwa ng'ate olwedde baakikolako dda? Mwami Kuteesa, okukkiriza kwabwe kwali kukeeye. Ansa kiki ekyakukendeeza? Musumba, twabadde tuyiga era twalabye nti bw'alonda abasatu bano n'agenda nabo. Tulaba ekifaananyi kyalese emabega. Omwenda nga guli awo gukubagana ebirowoozo, era alabyemu abo era mu bonna be babadde balina okugenda naye. Ye lwaki alonda abo? Oba ffe tetutuuka ku ssa lyeyeetaaga mu bayigirizwa be? Kwegamba nga bali awo bakola ki? Balina engeri gye beebuusabuusamu oba oli awo mu bo bennyini. Kati mu kiseera ekyo bwe leetera omwana aliko dayimooni, nkuba ekifaananyi nga n'okugoba balina engeri gye bagoba nga balinamu dawutu gye balabye gye beetaddemu mu musajja yatuzaalaye
kate tuyiga bintu tetubitegeera naye omusajja yagambye nti nakuleetedde bwaleeta omwana ono yasooka kubuuza Yesu aluwa ekyo nakyo kiito taliiwo naye ffe bwe tuli agenze n'omuleeta ngaba aleeta omwana ye amuleeta ali confident nti kensanga Yesu omwana wange ng'akoze eki ng'awonye. Abantu bano Kristo bwe yaba deployingako yabatuma babiri era ne bagenda omulimu ne gukola ki ne gutambula. Kati ndaba nga baleese omwana ono ate weetuli mwenda tuli twagenda babiri n'obujulizi tulina sebadde wagenda byali bitya nti ate kuteesa nti newaffe kati nga kano kalabika nga kati ne mubaamuko okwegulumiza nti kano kantu katono nnyo ne bamugobanga bo oba n'eri ennaku eyabambala nga balekeddwawo bo mwenda balonzeemu 3 nabo nebennyeko emitima ne beerabira nti tulina gye tulina okusooka okukola consultation oba n'enkaayana zibakayana nga tetunnakola ki nga tetunnagenda mu maaso okusabira mwana ono kabe kasinge n'enkaayana ze baalimu ne banadiini bali zaakalamuka ne beereega ebikya ne beerabira okusaba whatever Yesu agenda okudanga embeera nzibu nnyo yamutwalira omwana ne sitaani ne yeekalakaasa omwana n'amuwonya olw'obudde obutuyiseeko omwana bw'amuwonya wandisuubidde nti baali mu ngalo ne bakubamina aleluya naye bamuzza ku bbali nga bayingidde mu nyumba bali bokuwaaye lwaki ffe byaganye gwe wabigiridde eri naye ndowooza era naffe olumu nga tufuna endowooza eyo nga ffe abantu nze conclusion Musumba nti tuyinza okuba tetulina knowledge yonna ku Yesu Kristo naye kyemumanyiko ekyo nti Kristo ye Masiya wange mulokozi wange ekyo neripe ku ekyo katwebaze Mukama Katonda tukwebaza okubanga otuyigiriza naffe tuyinza okuba tuli bazibe tuyinza okuba tulaba miti naye tusaba Mukama Katonda ozibule amaaso gaffe tuleme kuwulirako buwulizi tukutegeere tukulabe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amina.